and service rendered to the church's life and mission. We also recognize the contribution of all those who have contributed to the building up the Church of God here in Kasana Luweero. Remember with gratitude the late Archbishop Okutuuza n'abaniriza mu biro eby'enjawulo, naye twanirize abagenyi bavudde ewala abazze Kasana Luweero olwaleero. Twanirize ejje erivudde Ekindamityana erikulembeddwa Omusumba Joseph Anthony Ziwa, n'abasaserdoti bonna ne batwetera omwagalwa Omusumba waffe omujja Lawrence Mukasa. Twebaza enteekateeka zonna ezikoleddwa okumwaniriza ab'e Kasana Luweero mwebale kukola mulimu guno. Twebaza bonna abatuyambyeko. Twebaza ebitongole ebyenjawulo ebitutuukiridde. Twebaza gavumenti. Twebaza abakuumi b'eddembe abateeseteese ubundi kati. Twebaza. Twebaza abatuyambye mu nguudo ku traffic. Twebaza abatuyambye okusaasaanya omukolo guno ne gutuuka wala. Bannamawulire beendabako wano n'abali eyo. Twebaza Katonda ebirungi byatuwa ffenna ng'abantu. Katekisimu ya Eklezia Katolika tuyigiriza nti abakulembeze mu Eklezia bafuna obuvunaanyizibwa n'obuyinza okuva mu Mukama waffe Yesu Kristo obw'okuyigiriza Evangiri, okutukuza n'okulungamya Eklezia, era buli kyonna kye bakola bakikola mu linnya lya Kristo Yesu. Abo tuyigirizibwa Katekisimu namba 475. Aho twebaza Katonda olw'ekiraamo ky'omusumba waffe omujja Monsignor Lawrence Mukasa. Twebaza omutukuvu Papa Francis olw'okutulondera. Twebaza bannakinda naddala Omusumba Joseph Ziwa olw'omusingi omulungi ogufudde Monsignor Lawrence Mukasa kyali olwaleero. Ntuuza okusima kwange eri abo abaddewo mu kulabirira essaza lino mu budde bwe litabadde na musumba. Nsookera ku Monsignor Francis Xavier Mpanga n'olukiiko bwonna. Mwebale nnyo bassebo abasaserdoti olw'enkolagana ennungi ebaddewo mu budde obwo n'abo bonna bakwatiddeko essaza lino mu budde obwo. Twebaza Abakristu mwenna, buli omu mu kiti kye, mwebale okutambulira wamu mu mbeera ya sinodi. Twebaze n'abo bonna abaasooka okuweereza wano mu ssaza lino ne bateeka ettoffaali n'omusingi omulungi ku Eklezia eno eya Kasana Luweero. Tugira omugenzi Dr. Smith Kitowanga n'abaana bonna Omukama be yayita. Y'omusaasizi ab'ekimuli eky'emirembe, ebirungi bye bye baakola tubinyweze era tubyongere mu maaso. Omwepisikoopi
ye mukulembereza ku ddaala erisooka erya waziiri ng'ali wamu ne paapa alungamya ekereziya mu ssaza ly'abeera akwasiddwa ow'Oluganda mu nsi ya Lawrence Mukasa. Omulimu ogukulindiridde gwa mitendera esatu: okukkiriza ekigambo kya Katonda, okututukuza nga weeyamba amasakalamentu, n'okulungamya eggwanga lya Katonda. Tusabire omulimu guno Omukama gwakukwasizza era gw'otandise leero agumalirize. Dominus S ye Mukama, we mulamwa gwe walonze okulambika obutume bwo ng'omusumba, ng'ojuliza ebigambo bya Yowaana omutwalo gwe 1:7. Ng'omuyigiriza oli Yesu bwe yayagalanga, naawe Oluganda Bishop Elect ozudde mukwano gwo Yesu Kristo ng'akweyoleka mu butume buno bwakuyitiddemu. Naawe ogambanga bayigirizwa banno nti ye Mukama. Okutegeera Omukama mu mbeera yonna gy'akweyolekeddemu kiba kikolwa kya kukkiriza. Engeri gye nali Kasana Luweero mu bukulembeze mulungi, nange nangamba nti ffe bannakasana Luweero. Awo nno embeera y'abayigirizwa mu buvanjiri esomeddwa eyinza okufaananyizibwa ku mbeera yaffe. Abayigirizwa baali bazzeeyo ku nnyanja okuvuba, mpozi nga waddemu n'essuubi. Ekiro ekyo kyonna baasula bavuba naye ne batakwasayo kantu. Obudde bwe bwali bukya, Yesu n'abalabikira ku lubalama lw'ennyanja n'abalagira okusuula akatimba oludda, era bwe baakolayo batyo ne bakwasa ebyennyanja nga bwe tusomye mu Evanjiri chapter essomo lyalimu okuva kanyiri akasooka okutuuka ku 14. Awo nno bingi ebisoomooza ebitujjidde mu lugendo lwaffe olwa Kasana Luweero, okugeza nga ebyenfuna ebibootaanye, obwavu bukedde ejjembe mu bantu baffe, obukaafiri n'okwesiga ebitaliimu, obulwadde bwa mukenenya obwakosa ennyo ebitundu bino, olutalo lwaggwa emyaka gisusse mu 3 naye tukyalulojja, enkaayana ku ttaka, obudemu n'ebirala bingi nnyo. Mu mbeera eno yadde ezze tusoomooza tulemu okubeerawo kw'Omukama, kino kye kyetaaga okukkiriza okugundiivu n'otegeera nti ye Mukama abaddewo era abeerawo mu buli mbeera. Ye Mukama atukongozze ne tuluka n'okukulaakulana n'enkulaakulana eriwo olwaleero mu by'omwoyo ne mu by'omubiri. Mu ssomo lyaffe erisooka Isaaya yalanga nti omwoyo gw'Omukama Katonda gundiko, kubanga Omukama yansiiga omuzigo okuleeta amawulire amalungi eri abaavu n'okugumya abeeyise mu mitima. Isaaya omulanzi yayogera ebigambo bino ng'abantu ba Katonda bava mu buwaŋŋangusi mu Babilooni, ng'abazzaamu essuubi
mu busaasizi bwa Katonda. Oluganda mu nsi ya Mukasa, Omukama alonze ggwe era agenda okukusinga omuzigo otire banna Kasana Luweero amalira amalungi mu buweereza bwe. Kitaffe Kayinaali Wamala nayiseeyo n'akutumira nnyo, tasobodde kujja kubeerawo, n'agamba nti mugambe nti guma. Sebo okubeera mugumu. Kayinaali naye akusabira guma ifa. Totya kubanga Omukama ali naawe. Naffe baganda awamu n'eggana ly'Omukama lino tuli wamu naawe. Pawulo omutume mu ssomo eryokubiri kulabira abatume omutwe ogwabiri akulabula nti weekuume ebisoomoozo byonna by'onaasisinkana. Kyokka ate eggana lya Katonda lino lyetegefu okugoberera n'obuwulize ng'omusumba waalyo, ng'oliyigiriza mu bigambo byo ne mu bikolwa byo. N'olwekyo oyinza Omukama n'obwetwaze bwonna mu maziga n'ebigezo by'onoosanga ng'oli mugumu. Kasana Luweero erimu abantu bangi ab'ebika eby'enjawulo. Kirungi nnyo nti bakkiriza bassa ekitiibwa mu bakulembeze Omukama baatuwa. Byandikibwa ku musingi ogw'okwegayirira, omusingi ogw'okutambulira wamu ab'enzikiriza bonna, omusingi ogwaluna na JCC ojja kugutegeera. Awo nno omukolo guno nyaniriza ne baganda baffe ab'eddiini endala, abakulembeze ababona naffe n'abatusabira. Era nabo ne mbasaba nti nyo twakolagana ne Taosumba ng'akyali wano ng'Omwepisikoopi musumba yasooka, nabo twakolagana obulungi nange mu budde bwange twongere okutambulira awamu nga tukulembera eggana lya Katonda. Nga mmaliriza nkoowola abantu ba Katonda mwenna okwaniriza n'okukkiriza okusalawo kwa Katonda. Ate mwakkiriza dda, essanyu ndiraba. Banna Kasana Luweero mbasaba mubeere bawuliza eri omusumba wammwe omujja era mukolagane naye bulungi. Nga bwe mwanyagala mwagala okusingawo. Nga bwe mwampagira ne mumpulira mumwagire mumuwulire okusingawo. Nkozesa ebigambo bya Pawulo ng'asiibula abo mu Efeezi, mbakwasiza Katonda n'ekigambo ky'enneema ekiyinza okubazimba n'okubawa obusika mu abo bonna abatukuzibwa. Enjigiriza enkulu ey'omukolo guno ate mugirinde mu bigenda okuddako, mutege amatu.
okujja okuwera obuwulize. Tufaye Mukama oli mutuukirivu, twensula obutuukirivu bwonna. Tukwegayirire ebirabo bitundwe ku mwoyo bituuke bitukuvu. Tunombe n'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo yali agenda okuweebwayo mu kubonaabona kwe yeesiimidde, n'akwata omugaati ne yeebaza n'agumenyamu, n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole mulye ku kino mwenna, anti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mmwe. Era bamala okuleeta ekiro n'addira ne kaliisi era ne yeebaza, n'abo abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole mulye kuno mwenna, anti eno ekaliisi ey'omusaayi gwange ogw'endagaano empya ate ey'olubeerera, ogunaayiwa okubeera mmwe n'okubeera abangi okusingiisa ebibi, kino kukikolanga lwakunzijukira. Ekyamagero ekyokukkiriza kale naye Mukama olw'okujjukira okufa n'okuzuukira kwe, tukuweereza omugaati gw'obulamu ne kaliisi olw'okulokoka nga tukwebaza, kuba tugaaniza okuyimirira mu maaso go n'okukuweereza. Twegayidde nnyo nga tukwesengereza twabagabo n'omubiri n'omusaayi ya Kristo Mwoyo Mutuukirivu atukuŋŋaanya wamu. Jjukira Ayi Mukama Mukama
w'eggwanga eky'emmotoka kapyata empya tukutuku etennaba kutuulwamu okuggyako agireese nga agivuga yekka. Omukolo ogw'okumukwasa ekisumuluzo Vice President agukoze amukwasizza ekisumuluzo bannange tukube engalo ez'omwanguka omukulu bamaze okumukwasa.